لذلك في زمان سليمان عليه السلام كان يأمر الجن أن يكسروا الحجر، الله عز وجل سخر له هذا. وفي يوم من الأيام الجن كسروا حجر فوجدوا دودة تعيش داخل هذا الحجر، فسألوها كيف تعيشين؟ قالت كل عام يأتي نمل من فوق الحجر وهنالك ثقب صغير، نملة واحدة تلقي حبة من الذرة، حبة ذرة واحدة، فأنا آكلها لمدة عام، وفي العام القادم تأتي النملة وتلقي واحدة أخرى، والله عز وجل قد حبسني في هذا الحجر. هذا ماتي نبي سليمان katonda yali yamuwa obuyinza ng'asobola okwogera n'amajini n'agalagira byagalagidde gagende mu nsozi gamukole byabayagadde. Agamba nti olunaku lumu ejjini Sulaiman yayiyagira n'agalagira agamba njagala munjeseze amayinja ndabe ekiri mu mayinja munda. Amajini negasa amayinja. Kati Nabbi Sulaiman agenda okulaba nga bw'olaba ggwe ejjinja nga libwedde bwe liti, bw'oyinza olowooza munda temuli kirimu. Naye Nabbi Sulaiman olaba ejjinja eryo nga amajini gamaze oddyaasaamu, ate yasanga mulimu akawuka, nga akawuka katono nnyo mwekali munda muki mwekali tekalina kamu bwali buwerako nga mwebuli. Nabbi Sulaiman ye Katonda yali yamuwa agasobola okwogera nabyo n'agamba mmwe mufuna mutya riziki. Ne bamugamba nti waliwo ate akatuli katono nnyo, akatuli akatono waliwo ensiringa akaki buno obuluma abantu betatya akasanafu. Akasanafu ako kajja tugamba n'akagundi katono nnyo ako nga walaba nti ensanafu enako erumyeko akobulya nejja nekasulamu ako akatuli. Kati bulokagamba ako kebasuulamu tukaliirako omwaka mulamba, kati omwaka guba guweddeko ng'era ensanafu endala ekola ki ejja. N'agamba nti ebigambo bya riziki Katonda yakola ki yabimanyi obulungi era yamanyi engeri gyatukola ki yatugabiramu. فقال سليمان للجن اصنعوا لها زجاجة كتلك الصخرة وألقوا لها حبة من العيش ومن الذرة وضعوا هذه الزجاجة بالقرب من عرشي. Nabbi Sulaiman n'alagira amajini n'agamba mukoleeyo egiraasi eyo mugiteekemu ebyokulya ebyo mugisembeze kumpi n'ako akatuli, nammwe mukole ki mubeere nga biba byagalidde bisobola okufuna ebiki ebyokulya. ولما تمت العام قال سليمان احضروها، فلما حضرت وجدها أكلت نصف الحبة فسألها هل أنت تكذبين؟ لماذا أكلت نصف الحبة؟ قالت هنالك في ذلك الحجر كان الذي حبسني هو الله عز وجل، وهو لا ينسى ولا ينام ولا يفوت. أما أنت يا سليمان فأنت ملك وأنت من البشر، يمكن أن تموت أو تنشغل بملكك. فقلت أقتصد وآكل نصف الحبة حتى إذا نسيني سليمان أكلت النصف الآخر ليتذكر. tugamba Nabbi Sulaiman amajini gakulanga we yalagira. Kati yagenda okukebera waayitawo omwaka mulamba n'agamba muleete tulabe oba nga bwe bagamba akawuka kagamba nti kalya gundi namba omwaka mulamba oba kagiridde. Yagenda okutuuka nga kaliddeko haafu, n'agamba akawuka gwe wanimba wagamba omwaka mulamba akantu kamu kokola ki koolya, lwaki ate waliddeko haafu? Nno obwo buntu butono bwe twogerako ddala lwaki weddeko haafu? N'agamba we nali mu jjinja Allah tabaraka wa taala yali yansibiramu nga mwendi. Allah teyeerabira, Allah tasobola kundekulira, Allah tasobola gamba nti gundi yankoze kino sijja kukola bwe nti. N'agamba Allah tabaraka wa taala ye yali akoze ki ansibidde mu jjinja ng'era nkakasa tasobola kunneerabira. N'agamba naye gwe Sulaiman oli muntu osobola okufuna ebikunyiza, osobola okuba nga oli mu bukulembeze bwo nonneerabira, so nagambye
kankekereze ndyeko haafu omwaka guno, haafu eddako onaawo neerabidde mbere ekyokukola ki ekyokulya wetandikira. قولوا لي بربكم أليست هذه الدودة أفضل من كثير من الناس الذين يخافون من الرزق وهذا ليس إلا لضعف إيمانهم بالله عز وجل. N'agamba nti akawuka ako mugamba tekatusinga abantu abasinga obungi. N'agamba nti akawuka ako ogamba tekalinga ffe obunafu bwe tulina n'okutya kwe tulina ku bya riziki. N'agamba nti naye ko akawuka kwali keesigamira Allah nga kamanyi Allah ajja kukola ki, Allah ajja kawa, naye ffe olw'obunafu bwaffe, olw'obunafu bw'obukkiriza bwaffe, embeera yaffe ogamba wano wegadde mpedde naye singa okukasa bulungi nti Allah ajja kugabiira abajja kugabiira. ولذلك الإمام مالك إمام دار الهجرة وتلميذه الإمام الشافعي اختلفوا في قضية هل الرزق يأتي للإنسان حتى إذا نام في بيته أم أنه لا بد أن يسعى. الإمام مالك يرى أن هذا الرزق الذي كتب وأنت عمرك 120 يوم داخل بطن أمك سيأتيك إن كنت نائما أو كنت مريضا أو كنت مسجونا أو كنت مأسورا سيأتيك. Agamba ebigambo bya riziki bizibu byatabula n'abamanyi. N'agamba Imam Malik gwe tumanyi obulungi, Imam Darul Hijra, oyo yayawukana n'omuyizi we kuba Imam Malik best student we Imam Shafi bayawukana nga kyeki baawukanya riziki. Imam Malik ye nga alina endowooza nga ye engeri gyeyetegereza mu Quran n'enjigiriza z'ekitiibwa Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga yagamba n'oba weebase n'oba oli awo riziki Allah gye yakuwandiika kwali malayika gye yajja n'ekuwandiikako ng'olina ennaku 120. Riziki eyo gyagifuna tekikwetaagisa nakugenda kubonaabona oba kukola ki nga ye endowooza ye emugamba nti nze bwe neetegeeza riziki gwe n'otagenda ginoonya ejja kukunoonya. Allah kye yakuwandiikako oteeka okukikola ki oteeka okukifuna. Nga ye Imaamu Malik ye endowooza gy'alina. فخرج الإمام الشافعي من هذا المجلس وقد اختلفوا، لأن الشافعي عليه رحمة الله يرى أنه لا بد للإنسان من العمل، وهو في طريقه الإمام الشافعي وجد رجلا كبيرا في السن يحمل سلة ثقيلة، وكان الإمام الشافعي شابا، فقال له هل أعينك على حمل هذا؟ فقال له نعم، فحمله له الإمام الشافعي حتى أوصله إلى داره. Agamba Imam Shafi musomesa we Imam Malik bwe yali asomesa ensonga eyo yava mu lutuula lwa irimu nga tebakkaanyizza naye nga ye alabira ddala omuntu okufuna riziki ateekeddwa okuba nga naye ateekamu amaanyi, naye kennyininyini sigamba kugambye nti abeere awo, wabula naye atambule abeeko kyakola ki kyanoonya. Imam Shafi n'avaamu mu lutuulo olwo n'abeera ng'atambula. Aba atambula n'asanga omusajja akuze mu myaka, naye ng'omusajja oyo akuze mu myaka alina ekisero, alina ebintu bye yeetisse bizitowa. Imam Shafi yali muvubuka ng'akyalina ku maanyi, n'amugamba musajja gwe nkuyambe nkusitulireko, ng'akikola lwakisa kubanga omuntu alina amaanyi, olaba omuntu akalubiriziddwa tokumuyambako. Omusajja n'amugamba oyo akuze mu myaka, n'amugamba tekirina buzibu nsituliraako, n'amusitulirako n'akwata ekiseera ekyo n'akitwala paka ku nnyumba y'oyo omusajja. وكانت هذه السلة فيها تمر، فأخذ الرجل شيئا من التمر وأعطاه للإمام الشافعي، فوضعه الإمام الشافعي في جيبه، ثم قال هذا اليوم سأهزم به الإمام مالك. ثم عاد إلى الإمام مالك وهو يحمل التمر، فأخرجه وأعطاه له، والإمام مالك يأكل في التمر. فقال له الإمام الشافعي أتدري من أين هذا التمر؟ قال لا. قال وجدت رجلا كبيرا وحملت له التمر إلى بيته، فإن لم أحمل هذا التمر لهذا الرجل هل كان سيعطيني؟
فقال له الإمام مالك الآن أنا ما حملت التمر وأنت ما أكلته وأكله أنا وهذا ما قلته. agambye nti Imaamu Shafii kiso kyeyasitula kirimu ebintu ebisa kyalimu ntende bwe yatuusiza omusajja ng'amutuusirizaako entende omusajja n'akwata entende zeyakwata n'aziwa Imaamu Shafii. Imaamu Shafii n'agamba kaŋŋende nchallenge ng'omusomesa wange mugambye nti siba kubanga musituliddeko nange sandikoze ki sandizifunye. Najja n'akwata entende direct n'azireeta ewaki omusomesa wezireeta omusomesa namugamba zize omusomesa lya. Omusomesa Imaamu Malik n'atandika okulya entende. Bw'atandika okulya entende Imaamu Shafii n'amugamba omanyeze entende zivuddewa ko Imaamu Malik simanyi. N'amugamba olaba riziki omuntu oteeka oteekamu amaanyi mba kusigala wano sande gifunye ntambudde omusajja ne musituliddeko naye n'akola ki naye n'ampa entende ezo kati nzikuleetedde naawe oli mukuzirya. Imaamu Malik n'amugamba kiki n'amugamba kye nagambye kati nze ndi mukuzirya kiki nakoze nsigadde wano naye kati nange ndi mukuzikola ki ndi mukuzirya kati kikyogamba riziki nonga osigala wosigadde wekola ki wekusanga. ولذلك قال الإمام الشافعي ورزقي ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. يقول الإمام الشافعي مؤكدا لهذا الفعل. إمام الشافعي يقام نانيزا ويتقامبيتو rizqi laysa yanqusuhu at-ta'anni yagamba nti riziki nze okubanga nkwata ebintu byange mpola mpola tekijja kendeeza ku riziki yange. yani idha ana numta fil bayt nti amakulu aba nga yeebase mu nnyumba walam astajil lahu n'atayanguyiza mbu riziki fa innahu sayatini kati yatuuka kugamba yakakasizibwa kinaga riziki ejja kuntuukako yadde ndi waka wange. fa anta idha ma sirta zu qalbin qanu' n'agamba gwoba ofuuse ow'omutima ogumatira fa anta wa maliku dunya sawa'u igwe n'omuntu alina ebintu byonna ku nsi muba mwenkana kasita obanga oli mumativu ng'olina omutima ogusiima igwe n'omuntu alina ebintu byonna mu nsi muba mwenkana. qala da'i al-ayyama taqdiru kulla hinin n'agamba leka ennaku zireete buli kimu wama yughni 'ani al-mawti ad-dawa'u n'agamba tewali ddagala liyinza kutaasa muntu kufa. ولذلك يا أحبتي عندنا مثلا في السودان وأنتم هنا في دياركم agamba baina proverb ewaabwe Sudan جاءت الكورونا waliwo fenna tumanyi korona yajja. أليست جاءت هنا في بلادكم؟ korona wane wa Uganda teyajja jajja. أليس جلستم في بيوتكم 10 أيام أو أحيانا شهر كامل؟ temwatuule wammwe emyezi n'emyezi nga muli waka mutudde mu korona. أليس الذي يحمل البضائع على ظهره أو يسوق البودة ليعيش أطفاله كان جالسا في بيته؟ abavuga booda abaali balina emirimu gye bakola egy'enjawulo abeetikka abakola biki bangi nnyo baali tebatudde mu mayumba gaabwe. هل ماتوا؟ baafa emu baafa. الآن نحن في السودان عندنا حرب. agambe waabwe Sudan waliyo entalo kati. ولنا قريب من عامين الآن. kati balina almost emyaka ebiri ng'entalo gye ziri. ليس هنالك راتب لأحد في الدولة. tewali muntu gwogaa nti agenze eno n'ajjayo omusaala. وما مات الناس. abantu tebannafa nti bafa njala. إذا سألتم كيف تعيشون لا يدري. bw'obuuza abantu mubeerawo batya buli omu tamanyi fomula ngeri gyawangaalamu. فنعود إلى أصل هذه الآية وفي السماء رزقكم وما توعدون. agamba nti tuddeyo ku eyo aya wafi samaa'i rizqukum guli wali riziki yammwe wama tu'aduna buli kimu Katonda kyabasuubiza. فورب السماء والأرض. agamba nti fawarabbi samaa'i wal ardi Allah tabaraka wa taala oyo omulezi waki w'amagulu omusanvu n'ensi إنه لحق
mazima ddala ye wa mazima kyayogera kituufu مثل ما أنكم تنطقون nga mmwe mwogera كحركة هذا اللسان. ng'olulimi luno we lukola ki we lutambula mu mwa gyaffe. وهذه آية واحدة eyo aya eri emu. وإلا فالنماذج كثيرة. agamba ebyokulabirako bingi. الحسن البصري عليه رحمة الله Imaamu al-Hasan al-Basri Mungu amusaasire كان تاجرا yali musajja musuubuzi, وزاهدا yali musajja ng'ebyensi si byaliko, لا يقيم وزنا بهذه الدنيا. ganga bino ebyensi nga si kyali awo nti akubaganira bintu byansi. وكان يطعم الحجاج في الحج. naye ate abaagendanga okukola hajji nga yabaliisa. وبينما هم في سفرهم إلى الحج abantu bali mu kkubo lyabwe nga bagenda kukola hijja, فنزلوا في مكان baatuuka mu kitundu ne babeera awo. وهو أخذ حمله ونام تحت ظل شجرة بعيدة عن هؤلاء الناس. yeeyawula mu bantu n'akwata ebintu bye ne yeebakako wansi w'omuti ng'ali walako n'abo abantu. فإذا صقر ينزل من السماء يحمل طعاما في فمه. agenda okulaba waliwo ekinyonyi ekiva mu ggulu nga kikutte emmere mu mumwa gwakyo. ولما نظر إليه وجد أن هنالك صقر مكسور جناحه. agamba nti bwe yakitunuulira bw'ati agenda okulaba nga waliwo ate ekinyonyi nga ebiwawakyo byakyo babimenye. وهذا الصقر أطعم ذلك الصقر المكسور. agenda okulaba nga kiri ekinyonyi ekyazze nga kirina emmere nga kiri mu kuliisa kinyonyi kino ekyasalibwako omuti ekiwawaakyo kyakyo. فقال n'agamba لا أريد هذه الدنيا n'agamba nze ما دام هذا الصقر المكسور يأكله ذلك الله عز وجل يأكلني. n'agamba bwe kibanga ekinyonyi kiri ekirwadde kino ekinyonyi ekiramu kiri mu kiriisa kizze n'ekyokulya kiriise, n'agamba bwe kibanga bwekityo kirinze Allah ajja kungabirira. فتصدق بكل ماله emmaali eyo yonna gy'alina n'agisaddaaka, فصار فقيرا. n'afuuka mwavu. فسمع به عالم من اليمن. waliwo omumanyi eyali eyemani n'awulira nti Hasan al-Basri kati mwavu lunkupe, فسافر إليه n'atambula nava Yemeni n'ajja gy'ali. فقال لحسن البصري سمعت أنك فعلت هكذا وتصدقت بكل المال والآن تصرت فقيرا. قال نعم. n'amugamba nawulidde nti gwe wagabye emmaali ye yonna yonna n'ofuuka mwavu. قال لماذا اخترت أن تكون أنت الصقر مكسور الجناح وليس الصقر الذي جاء بالطعام القوي؟ n'amugamba oli omumanyi wa Yemen, n'agamba Hasan al-Basri n'amugamba lwaki wasazeewo obeerenga ekinyonyi kiri ekitalina kiwawaatiro, ekiwawaatiro kyakyo ekyamenyeka. lwaki tobeera ekinyonyi kino ekireeta emmere, amakulu lwaki tobeera omuntu agaba okusinga gwe okubeera gwe bakola ki gwe bawa. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى. nabbi yagamba omukono ogugaba gusinga omukono ogusaba. وأعطاه رأس مال. n'abeera nga akola ki amuwa. وقال له تعمل في التجارة وتنفق على الفقراء والمساكين. n'amuwa ebyamaguzi byamuwa emisumali, n'amugamba agenda obitunda okole bizinesi obeere nga ofunamu ate otandika okuba nga owa abeetaavu. والنبي صلى الله عليه وسلم كان غلاما صغيرا وهو يجالس جده عبد المطلب على الفراش. nabbi saa sallama yali mwana muto naye ng'atuula ne jjajja Abdul Muttalib ku mufaliso. وكان عبد المطلب سيد القوم. Abdul Muttalib yali akulira abakuraishi. فكان الناس يأتون إليه ويسلمون له في رجله وفي رأسه ويرفعون الوسادة ويضعون له النقود. kugamba abantu bamuwanga nnyo ekitiibwa nga bamwagala, nga bwe bajja bamubuuzaako ne bamunywegera wano mu kyenyi, ne bamubeera nga bajja ku bigere nga babula kukola ki kubinywegera, ne basitula bwe batyo omufaliso ne bateekayo wansi ssente ne bagenda. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم nabbi n'abuuza jjajjaawe لماذا يفعل بك هكذا يا جده؟ n'amugamba jjajja wange omungi lwaki bakola batya abantu? قال لأنني سيدهم يا بني. n'amugamba mwana wange kuba nze mukama waabwe. قال يا جده السيد الذي يعطي للذي يأخذ.
namugamba nabbi saa sallam namugamba mukama w'abantu omulungi yo yabawa so si yo yabajjako. وهذا الكلام وهو كان طفلا صغيرا. Nagamba nabbi yabyogera mwana muto. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة. Nabbi saa sallam anajja n'obubaka buno ليعلم الناس asomesa abantu الاعتماد على الله abantu okwesigamira Allah والتوكل على الله n'okubanga ensonga zaabwe bazikwasa Allah والعمل n'okubanga bakola. لا بد من العمل. omuntu ateekeddwa okubaako nekyakola. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا عدوى يعني انتقال المرض من شخص إلى شخص. Nabbi sallallahu alayhi yagamba nti teri bulwadde kuva ku ono kugenda ku ono, yani waliwo abantu abaali ebeeraguzaguza ndogamba nti kino ekibaawo obulwadde bugenda kuva ku ono bumukwate kwe. Kati nabbi n'agamba la adwa, teri bulwadde kuva ku ono kugenda ku oli, mweri mu mbeera ey'okweraguza gye baakolanga. ثم قال فر من المجزوم كفرارك من الأسد. ايش معنى المجزوم؟ يعني المريض. N'agamba bwe mulabanga omuntu omulwadde ng'obulwadde bukoze eki bumukutte mudduke nga bw'olaba kamaaga كفرارك من الأسد. الأسد nga bw'odduka empologoma. bw'oba odduka omuntu alina obulwadde okikiba nti obulwadde bujja kukola ki? Bujja kukwata. كيف نفهم هذا الحديث؟ agamba hadisi eyo tugitegeera tutya? لا عدوى اعتقاد amakulu عقيدة. munzikiriza olina okukkiriza nti bulwadde kuva kwoli kunze kunkwata munzikiriza. وفر naye ate edduka العمل. dduka amakulu kola. فالمؤمن يعتقد أنه لا عدوى omukkiriza alina okukakasa nti teri bulwadde kunkwata, ولكنه لا يختلط مع المجزوم. naye ate teyeetabika na bakina balwadde. هذا هو ديننا. eyo eddiini y'Obuyisiraamu, هذا هو إسلامنا. obwo busiraamu bwaffe. وكما أعجبني بلادكم هذه عندما وصلت إليها رأيت الناس يعملون في النظافة كثير في كل مكان. agamba nti ensi eno yagyagadde nnyo, yalabye abantu bangi nga buli olaba abantu bali mu byakuyonja buli wamu waliwo abantu abakkiriina abo. هذا من صميم الإسلام. n'agamba ekyo obusiraamu kye bulagira. وهؤلاء الناس إذا اجتهدتم معهم abantu abo bwe mba mulafubanye nabo وهداهم الله Allah n'abalungamya وأسلموا ne basiramuka, تكون بلدكم هذه أفضل بلاد في الدنيا. eno ensi ejja kuba ensi esinga obulungi mu nsi yonna. وهذا دوركم. agamba obwo buvunaanyizibwa bwammwe. ولا تستقل نفسك ولا تقول أنا لا أفهم أو أنا مسكين. لا. togamba nze ndi wa wansi, nze ndi miskini, tokyogera ekyo. قدم الدعوة. gwekola da'wa لغير المسلمين قدم الدعوة. abatali basiraamu bakoleko da'wa بلغتكم nga mukozesa ennimi zammwe وببساطة. kugamba ngo mpola mpola. فإذا أسلم الناس abantu bwe basiramuka, ولو أسلم واحدا omuntu wadde asiramusa omu, كان لك خير من حمر النعم. agamba nti ojja kufuna obulungi okusinga eŋŋamya ey'ebbeeyi. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم agamba kyova nabbi saa sallama yagamba لأن يهدي الله بك رجلا واحدا yagamba Allah okukuluŋŋamizaayo omuntu omu خير لك من حمر النعم. kirungi gy'oli okusinga eŋŋamya emyufu. فكيف إذا كانوا اثنين kati ate obanga babiri أو ثلاثة oba basatu nga basamu أو أربعة oba bana أو 10 oba 10 أو 100 oba bantu 100, انظر إلى الأجر العظيم الذي سيأتيك. agamba tunuulira empeera ennene ezijja okuba nga zituuka gy'oli. النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث وجد الناس يعبدون الأصنام. nabbi saa sallama we yatumwa yalasanga abantu basinza amasanamu, فقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. n'agamba nti gamba la ilaha illa Allah, mugambe la ilaha illa Allah mujja kwesiima. كل الرسل أرسلهم الله يقولون هذه الكلمة. bannabbi bonna Allah bye yatuma boogera kigambo ekyo. وقال تعالى وكذلك ما أرسلنا من رسول إلا قال لقومه أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. agamba nti bonna ababaka Allah bye yatumanga bonna balagiranga abantu baabwe okubanga basinza Allah, la ilaha illa Allah, musinze Allah tabaraka wa taala, tewayateekeddwa kusinzibwa okujjako ye. فرفض العرب هذه الكلمة Abarabu ekigambo ekyo baakigaana, وقالوا له تبا لك ألهذا جمعتنا. ne bamugamba zikirira otukuŋŋaanyiza lw'eyo ensonga. وانطلق الملأ منهم
abalala ne batambula ne bagenda. الملأ السادة والكبراء. Kugamba ab'ebitiibwa abagagga abo baddukirawo daawa ya nabbi. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا. Gaga mutambule mugende. على آلهتكم. Kuga mutambule mubeere nga munywera ku bakatonda bammwe. آلهة كثيرة. Balina bakatonda bangi. ولكل واحد إله في بيته. Buli muntu yalina katonda we mu nnyumba ye. يصنعه بيده. Nga katonda we yamubumba n'omukono gye. وكان من أذكى الناس الفاروق عمر رضي الله عنه. Agamba nti Umaru naye yalina. كان يصنع الصنم الذي يعبده من العجوة من التمر. Yalinganga mu ntende za ajwa nga ye mwe yatonda katonda we. إذا جاء أكله. Nga kasita enjala emuloma alya ku katonda we. وقال أصنع واحد غيره. N'agamba katonda ono kamulye nja kukola omulala gwe naasinza. وهذا نعتبره من الفهم والذكاء. Agamba nti ekyo kugamba ye yakitwalanga kya bugezi. لماذا رفض العرب هذه الكلمة؟ Lwaki Abawarabu baagaana katonda oyo? لأن هذه الكلمة لغتهم. هذه لغتهم. Kubanga olulimi lwabwe. كما أخي هذا يتكلم بلغته. Nga muganda ngo bayogera olulimi lwe. ومعنى هذه الكلمة لا معبود بحق إلا الله. Tewali amakulu g'ekigambo ekyo tewali ateekeddwa kusinzibwa mu butuufu okusinzibwa okujjako Allah. فعندما يقول الإنسان لا إله إلا الله. Omuntu bw'agamba nti la ilaha illa Allah. معناها لا معبود بحق إلا الله. Amakulu gaakyo tewali ateekeddwa kusinzibwa mu butuufu okusinzibwa okujjako Allah. إذا قال أحد الناس لا إله. N'agamba omuntu bw'agamba nti la ilaha. هذا كفر. Bw'ogamba nti tewali bya katonda oba okaafuwadde. لا بد أن يقول إلا الله. Amakulu bw'ogamba la ilaha tekikkirizibwa oteeka okugamba la ilaha illa Allah. لا إله كفر. Bw'ogamba la ilaha bukafiiri kogamba teri bya katonda obanga atheist. إلا الله إيمان. Bw'ogamba illa Allah bwe bukkiriza. وهذا معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. Ge makulu g'ekigambo faman yakfuru bittaaguuti wa yu'min billah, omuntu akafuwayeza sitaani nakkiriza katonda. فقد استمسك بالعروة الوثقى aba yeekutte ku muguwa omunywevu لا انفصام لها. tasobola kuba nga aguvaako. والله سميع عليم. Katonda awulira ate yamanyi. ولا يجوز للإنسان أن يقول أنا أريد أن أدخل في الإسلام. ها هنا مثلا جاء للشيخ هذا قال أنا أريد أن أدخل في الإسلام. Omuntu tasobola kugiriza agamba nti agende gy'agambe njagala kuyingira Busiraamu. ثم قال Oluvannyuma n'agamba أشهد أن لا رب إلا الله. n'agamba nti teri mulezi okujjako Allah tekikkirizibwa. نقول له لا أنت ما دخلت في الإسلام. Tumugamba tonayingira Busiraamu. لماذا؟ Lwaki? كلمة رب معناه الخالق الرازق المحيي المميت. Kubanga rabbu kitegeeza al-khaliq omutonzi, al-muhyi awa obulamu, al-mumitu atta. والإله معناه المعبود. Ate ilaha kyalina okukozesa. Lwaki ilaha? Kubanga ilaha kitegeeza asinzibwa. Kati onogamba la ilaha so sigamba la rabbu. Onogamba la ilaha kubanga ilaha kitegeeza akola ki? Asinzibwa. ولذلك قال أهل العلم Tubula abamanyi bagamba azaani yaddi banna. لا إله إلا الله. Agamba la tewali ateekeddwa kusinzibwa. توحيد العبادة. Tawhidi ya ibada yakuba nti twawula Allah. كالصلاة Nga olaba okusaala, والصيام nga olaba okusiiba, والزكاة ne zaka, والحج ne hijja, بر الوالدين. okuyisa obulungi abakadde. فهي كلمة جامعة لكل ما يحب الله ويرضاه Gamba okwo ye tawhidi okwawula Allah mu bikolwa byaffe, من الأقوال والأفعال mu bigambo, mu bikolwa الظاهرة والباطنة. ebyeyoleka n'ebyomulhalihi azin summa nasra. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول
على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر 15 دقيقة. لا إله إلا الله يسألون ممكن نديهم فرصة ayina kyabuuza mu dakika zino ezisigaddewo osobola okuba nti okibuuza ayina kyabuuza mu dakiika zino ezisigaddeyo tonotono baba ayina kyabuuza baba ayina kyabuuza Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam. Byafaayo ina kyotuwadde waliwo omumanyi omu mu byenfuna n'agamba nti olabe nti Katonda bwatyo nti si papa kati ku bantu abo ababiri tutambudde n'aluwa onaagumiikiriza Allah n'aleeta oba onaabinoonya. ذكرت عالمين أن عالم واحد قال أنه يبقى في مكان واحد وأتيه الرزق والآخر يقول لابد أن يسعى. نعم نتبع من؟ الحمد لله. أنا لما ذكرت كلام الإمام مالك والإمام الشافعي agamba wayogedde bigambo ya Imam Malik ne Imam Shafi ku nsonga ya riziki. ذكرت مسائل أخرى ayogedde amasala amalala حتى نفهم القضية. agamba gali amasala amalala ge gadde galina tutegeeza kino. تعتقد أنت kugamba munzikirizayo أن رزقك olina okuba n'enzikiriza nti riziki yange الذي كتبه الله لك Allah gye yakuwandiikako وأنت في بطن أمك ng'oli mu lubuto lwa maama wo سيأتيك لا محالة. ojja kugifuna mu nzikirizo olina ogamba n'enzikiriza nti riziki ejja kuntuukako oba ntya oba ntya. وفعل الأسباب مطلوب شرعا. ate naye wano ate kugamba olina oteekawo ensonga mu mbeera ya bulijjo naye kirina okuba mu mutima ndi riziki ejja kukola ki ejja kujja naye ng'okuteekawo ensonga zonaafunirako ensimbi ate kyolina okukola kyova ali tugambe mu nzikiriza nti olina okkiriza nti obulwadde tebujja kunkwata oba okajjukira n'agamba naye ate olaba omulwadde teweetaba naye amakulu mu nzikiriza olina okkiriza nti riziki yange ejja kuntuukako nemba sitambudde oba sikoze ekiwasa naye ate nga mu byaddala ate olina okutambula olina okubaako nekyokola ki kyokola. ولذلك ذكرت أن الإنسان أحيانا هو الوحيد الذي يعمل ليعيش الأطفال. n'agamba ebiseera ebisinga omuntu ayinza obba akola omu okuba nga abeezaawo abaana يدخلوه السجن oluusi Mungu n'amugenda ne bamuyingiza ekkomera Mungu akituta 10 سنين. myaka 10. هل أطفاله سيموتون؟ abaana be bana banaafa الجواب لا. nedda سيعيشون. bajja kubeerawo. لماذا؟ lwaki? لأن رزقهم كتبه الله. kubanga riziki yaabwe Allah aba yagiwandiikako oba oli oba toliiwo. وأنت في السجن يأتيك رزقك في السجن. ate naye mu kkomera riziki yo neekulumbayo. لأن الله قد رفع عنك التكليف. kubanga Allah tabaraka wa taala kugamba taklifu yakola ki yagikujjako. ولذلك لا بد أن يسخر لك من يأتيك بالرزق. kati awo Allah bajja kukuteerawo abanaakuleetera riziki kasita aba nga akugyeko obuvunaanyizibwa obwo ng'oli mu kkomera. كما سخر الصخر القوي nga bwolaba ekinyonyi ekyamaanyi bwe kyakola ne kireetera kino ليأتي للصخر الذي مكسور لا يستطيع التحرك. kino ekitasobola kubanga kibuuka mu bbanga kyo ne kiba nga kiri mu mbeera y'amakulu ekyo kiri mu mbeera eyo ekyo ekibuuzo kibadde kirungi nnyo kubanga kasaasiramu bangi kibatabudde. هذا الدين دين العقلاء والذين يفهمون. agambe n'eddiini y'abagezi n'abantu abategeera. ولذلك الله عز وجل يقول إنما يتذكر أولو الألباب. yagamba Allah beebuulira bannannyini magezi
أولو الألباب يعني أولو العقول. yani abantu abalina amagezi. Otaana amagezi oyinza obutakola ki obutabitegeera. Kibuuzo kibadde kirungi nnyo kuba abamu kibadde nkakasa abamu kibadde kibakoze eki kibalesaawo bwe batyo. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Khalas zaman Waliwo omulala abuuza oba ekimala zaman ja. Okibanga مشاكر لكم شديد مقدر. أتمنى أن لو مكثت معكم في هذا البلد كثيرا حتى أستفيد منكم وتستفيدون مني. agamba abadde yeegomba nnyo abeerewo ekiseera kinene abafunemu emigaso namwe mufune emigaso ku ye, naye kiseera kye kituuse agenda kuba nga akola ki atambula. Abeebazizza ku lwokuna ajja kubaddayo. وجزا الله خيرا أخي داود وأخي موسى الذين كانوا سببا لحضوري إلى هنا. baganda baffe bana babiri Dawuda ne Musa, Mungu abawemu obuki obulungi bwe badde ensonga Allah okumuleeta. فهم يحبون لكم الخير babaagaliza birungi ولذلك جاءوا بي إلى هنا. tuba bamuleese wano. جزاكم الله خير. jazakumullahu khairan. السلام عليكم ورحمة الله. صاحب قناة ونشكر الأخ ممثل القناة. إيش اسمها القناة؟ مستوى قناة الدعوة. قناة الدعوة في كمبالا. أخونا منو؟ إلى مصطفى. أخونا مصطفى الذي يصور هذه الحلقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه آمين. وأن يرزقه خيرا. آمين. وأن يتقبل منه هذا العمل. آمين. إن هذا الإعلام في هذا الزمن أقوى سلاح. agamba nti yeebaza nyina muganda waffe Mustafa wa Dawa TV n'agamba omulembe guno ekyokulwanyisa eky'amaanyi mu bikutu giri egy'obwono nefuatekayo ebyobwono nefunga naffe tuteekayo ebyeddiini nga naffe tufuna abantu baffe bwe tusikane tubazza ku ki tubazza ku. الآن أنا أتحدث معكم في المسجد وأنتم لا تزيدون عن 50 أو 60 شخص. agamba kati mmwe muyinza obba temusukka 5 oba 6. وإذا بث هذا الكلام استمع له آلاف الناس. n'agamba naye banaaba bitadde ku mpeewo abantu abasoba mu 100 bajja kubiraba. وربما جعله الله سببا لهداية الناس. oba olyawo Allah ayinza okubaako abamu baaluŋŋamya. فيكون هو السبب الأساسي في هذه الهداية. n'agamba oyo abenga ate y'ensonga. أسأل الله أن يبث هذا الكلام ويهدي الله عز وجل به أناس كثير. asaba Allah tabaraka wa taala ebigambo bino abitambuze وأن يجعله في ميزان حسناتنا. abiteeke ku mirimu ku minzaani gy'emirimu gyaffe emirungi ffenna. يوم لا ينفع مال ولا بنون illa man إلا من أتى الله biqalbin بقلب سليم. salim insha Allah. بارك الله فيكم. جزاكم الله خير.